abagala okutta Kenzo pozi nga muna musama yembe naye bebeera mundu kali ayina emundu ziresinga okubogola nga tabu kubawonyaawo abagala okutta Kenzo nga muyina mundu mugendeyo nga mumanyi nti kati ayina emundu ebogola nga laddu. Emundu ya Kenzo yeriwo egyo oyogerako? Ayina abasirikale abamukuuma naye abasobola omuwangula mukozesa amayembe. Buli omu asobola okwakola nga wenkola najja ne tukolangamu buli kawungeezi ne tukolamu exercise nga tumaze okukola sente za mwami Museveni. Abitex asobola? Oyo asobola misinde gya ku kitanda. Kadde mwako oyo mukulu asobola gya ku kitanda. Asobola gya ku kitanda. Kakati tugende ku nsonga yekibalise. Ku nsonga eriwo kati Kenzo bamututte mu kkooti lwa festival Luba events. Endagaano yaabwe saagimanyaako naye kyemanyi Kenzo yankubirako ennaku ezo ng'agamba baaba omusajja ayagala kunzita naye mubuuza nayagala okutta. Nangamba Luba twategeka omukolo covid ne bagugalawo naye bali babasasula mwena baba compensatinga ne mugamba kituufu nja kubanga ndi mukyamu wesikiriza ekyo kubanga General Salim Saleh ngayita mu government ngayita mu General Saleh twamutuukira ne tumukabira ebizibu byaffe bapromota bonna wamu n'abawa bilioni meka bilioni 5. Luba n'afunako ayasinga okufuna ennyingi yali mwami Luba. Luba ono yatutte ku Kenzo mukulu wange yes ate ng'ekyamufunisa sente ezo yali festival. Yes yazifuna la festival. Yali etegekeddwa covid najja. Yali etegekeddwa covid najja. So yafuna mwami Abitex n'afuna nange nenfuna. Mwami Luba olowooza afuna sente nga mmeka kuba ensonga zino wazigoberera bulungi? Wakati w'olukaaga n'olunaana naye njagala kumanya ye mu kino yali asuubiramu meka kati waba yafunayo olunaana zabalako meka okuwera ze yali asuubira. Ate obeera promota si buli z'osuubira nti z'olina okufuna. Yes olwotegeka n'okola loosi ng'abaleese binman sho nebeerawo naye nga ofunye abantu 230. Yes so mumbeera eyo ojja kutubulya maaso awo ki ekyaleeteddeyo sala kakati ku nsonga eno obuzibu Kenzo Luba agamba nti Kenzo yakoze omukolo gwe gwe yamuguza. Yes kubanga Luba agamba yaleeta festival yakiguza Kenzo. Simanyi oba yakiwandiisa kubanga tosobola kuleeta festival yasooka okuleeta festival yali KCC Jennifer Musi so ye kyeyaleeta simanyi nenze kyenjagala abaluganda batuule Kenzo afunireyo Luba oba milioni 2 oba 25 ne looya we milioni 2 bigwe. So mu mbeera eno mwami Luba akola atya mu ngeri nti yagenze dda mu kkooti? Kkooti ejja kulamula. Kkooti eramule kubanga abasiru balwanira ku kkubo abagezi bagenda mu kkooti era kkooti ejja kubalamula. Yes Eddie Kenzo mu kutiisibwa bamulabye n'amaziga n'akaaba. Amaziga ge gategeeza ki gy'oli? Abayimbi ennaku zino bonna bakaaba. Abayimbi ennaku zino ofiira omuntu onotakaaba naye mu mawulire ne mukaaba. Ne Luba akaabye kati. Bonna bajja kukaaba ate kati bayiga obukodyo oleeta kamulali n'omuteeka ku ngalo n'oteeka mu maaso amaziga ne gajja. Kwegamba mbeera yakukwata kamulali buli gwe tulaba yeekwatakwata mu feesi. Kuyiiya bintu bya kuyiiya. So maziga siga kisajja kikulu just gakweyiya. Ne kati Luba abadde akaabira ki omusajja omukulu taata w'abaana baffe. Sente zavadde mu festival yadda ino zifuna. Zavadde mu meka. Tukyebuuza kuzirize yafuna z'otugambye. So anyway katumusabire awangule naye ebya kkooti bizibu. Lwaki Kenzo bamunyigiriza nnyo okuba nti Honorable Prime Minister omukyala Nabbanja yabadde mu kivvulu n'abalala abaakirabikiddemu? Ebyo bibalimu bya kiseru. Nabbanja Prime Minister muntu azaalibwa muntu nganzi mwabeera mwannyinaze ate nga wakitiibwa nnyo Prime Minister. Oyo yali nga yakatandika okukola yatandikira ku mirimu gya RDC ng'akwatagana nnyo ne ba Kenzo n'akola ekibaala kye Kakumiro. Kenzo ne Nisendo be bayimbi abaamuyimbiranga ennyo ku mikolo gye. So wajja ku mukolo gwa mwannyina oba gwa mutabanyiwe then abo abataagala friendship be balabe ba Uganda. Kenzo muwagira aleeta abayimbi abantu bayagala bonna ate yakoze n'ansobi
yandibadde ansaba ne tuteekawo ne video ya President Museveni n'abuuza ku bantu. Mu kivulu kye? Yes. Lwaki Kenzo ate omuteekako? President muyimbi munne tebagambye ennyimba 16 ez'olunyankole z'alina. Yes. Ate bagamba ne ssente zennyini ezaategese yazijje mu gavumenti ebimu ku bimuluma. Nedda ebya bulimba. Ebya bulimba Kenzo yeekoledde ssente ze yatambula ensi yonna. Yatambudde Uganda yonna ng'alanga show. Anyway, ekikulu kiri kimu. Ensonga eziri mu kkooti si nnungi za kwogerako. Naye omunafu ajja kuswalirayo. Yes. So abagala okutta Kenzo. Abagala okumuta mubeere ready nti namwe bajja kubatta kubanga ebyenfuna bifuuse ebyenfuna. Abagala okutta Kenzo. Pozi nga muna musama yembe naye webeera mundu. Kali ayina emundu ziresinga okuboggoola nga tabu. Kubawo nyaawo. Abagala okutta Kenzo nga muyina mundu. Mugendeyo nga mumanyi nti kati ayina emundu eboggoola nga laldo. Emundu ya Kenzo yeriwo egyo oyogerako. Ayina abasirikale abamukuuma. Naye abasobola omuwangula mukozesa amayembe. Programu ene kutuswako Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira subscribing ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Twogereko ko ne ku mbeera y'ekivulu ekyasaze gwenga bivulu promote ekya Biniman kye kyakiremesezza okukola tebakiranga tebalanga kivulu ekivulu kya Biniman tebakiranga babadde nga bali ku birthday yawire Mukaabya. Yes. Biniman omusajja Biniman wakaabya babadde nga ku birthday yawire Mukaabya. Ate n'ekirala Biniman mabega walina omuyimbi gwe yawagira ayagwa n'agamba nti amwagala nnyo ekyo kyamukubiza nakyo kubanga bannayuganda bakyusa that timing. Yawagira ali mu nsi ki muyimbi wa wano Biniman yamwenda osinga yamwenda osinga mbu oyo wakabi bololo mu kalulu akawedde kale eyo yamukubiza. Naye nga bambye katusabire baganda bange Luba ne Kenzo bakwatagane. Kenzo mwana waffe kiboya Kenzo nze namulabanga tukola ffenna na kibubo. Kenzo ampita baba ndi baba we. Yes, I'm older than that boy. Lwakuba nti kati yakuze n'awangula Ebipya award n'alowooza nti muzeeyi nenze ni mukulu we. Yes. So mumbeere no ogamba waffe abantu bayinza okufuna mu side endala. Nedda Kenzo waffe omuwanguzi w'emidaali Kenzo wa Munnayuganda buli Munnayuganda olina okwagira Kenzo. Wadde mba okwagira kyayagala naye nze simanyi tayambalangako yero naye olumu abeerako mu mikolo gyaffe ate olumu n'abeerako ku mikolo gya Bobby. Olumu n'ayagalako Mwami Besigye kati waaki. Kenzo gw'omanyi? Nkyemanyi Kenzo wa Kabaka yekka. Yes. So omulungi ate tuline omukulu Ssaabavvulu Balaam tuli mu dduyiro wano mpolampola twetolola Kolole wabadde festival. Festival yeetegeeza ki Mwami Balaam kati gwembeera engeri olabye ebifaananyi? Festival etegeeza ekintu ekibeeramu ebintabule nga kiri mu kifo wagazi nga buli muntu akola kyayagala ng'abanya bbiya mbatuula eri abanya soda banywa abalya enkoko ezitakaze ezitayidde nga balya n'abasazi b'ensawo nga bakola. Festival etali mu basazi b'ensawo teba festival. Simanyi bulungi. Tewali musazi wansawo watakolera alisa agenda mutoyi nakukwatirayo. Olaba badda kulwala ya muzeeyi kulwala obali SFC ne basala ensawo. Bakozi bali abaana bakozi. Abantu balinyirira nnyo eddembe ly'abantu kati Kenzo ensobi ki gye yakoze. Kenzo talina nsobi gye yakoze naye okutandika okumumalako emirembe ne mumuwalana ne mumuvuma kale mumuvuma lwakuba nti awagira ki. Kenzo amanyi gy'avudde kana kambaata. Yes. Ate si Kenzo yekka era basanga nga nze ndi muyaayi kubanze we bajje Canada ne bayimba ebiyimba byabwe nange nabeegatako ne tuyimba ffenna ne bavaawo ne ngenda mu America ne mbasangawo ne mbagamba leero mbasinziza amaanyi abantu 6 nga bayimbira nze ne mbagamba kati ngenda bafuwa buli omu mwengayo $200 kuba tebalina ssente ne mbawayo $200.
gwe kino okirabanga ensonga okuba nti Mick Wine yalabise ku kivulu kya Kenzo gwe baatandika. Baby Wine kyemanyi yawandika message yamwagaliza obuwanguzi yakikola ate Mick Wine yabadde mu kuyimba sayidi z'ebusunju eyo mu kyalo bakiyita Kakuuko nawalabye nga balanga show yabadde ya 2,000 Kasanda yabadde sayidi Kasanda Mick Wine ayimbira 10,000 babaddeyo mpaka za chapati ne bupikipiki Mick Wine yabaddeyo show balanze abayimbi ab'amaanyi babaddeyo bangi babaddeyo Gerard Chiwewa Mick Wine Michael Yazigidi babadde bayimbi b'amaanyi. Mick Wine yabadde omu kwabo. Yes, babadde b'amaanyi. Yes, yabadde busy. So festival eno okutwalize wamu bagamba eyiza okubeerayo n'emyaka egiddako golaba nti kisaanidde. Buli muyimbi yandigikoze n'amanya amaanyi ge. Kati mbadde nsaba omuyimbi abaddako okukola festival abeere Big Eye. Lwaki Big Eye? Yo omuyimbi alina album empya. Eya Husband Material album ya kabi. Singa lwakabi nnyo it's very nice. Very nice. Very nice. Singa aleta ajja naye mu festival n'agikola tujja kyabya. Gagitadde wabwayise. Lwaki bwayise. Kololo. Ne Livingstone ajja Kololo wiki ejja. Nice festival. Kakati Big Eye naye agikole show. Ate njagala ne Madonna wa Uganda naye ajja agikoleko wano. Madonna wa Uganda yaliwa. Catherine kusaasira mukama wange. Mwami Balaam ebintu obiraba otya? Oyo muyimbi mukama wange oyo. Teri baddogo. Si ddogo. Njawulira bino nga tumaliriza. Kiki ekikulowoozesa nti Big Eye asobola okuba festival? Asobola kubanga batandika okukola ne Kenzo. Batandika okukola ne Kenzo. Big Eye asobola okukolera ddala bulungi nnyo festival n'agikola bulungi. Ate wamala tufune ne Madonna wa Uganda. Mukama wange presidential advisor mukama wange. Catherine kusaasira. Catherine kusaasira maziga gakabe sinnakuwulira ennyumba property babitwala. No tebajja bitwala kubanga bwe balanga ennaku zaggwako. Wawulirako nti babirute? Kato alina amaanyi. She's very powerful. She's blessed. No, ajaze malira mukazi musajja ajaze mala. Oyo Madonna wa Uganda. Yes. So Husband Material ndowooza kati naawe ye tune. Husband Material je tune yange y'omwaka. That's my favorite tune. Respect Big Eye. Respect. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo. Lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu
esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.